Obulungi akumira kwanda Rose Media Eugene kwaniza onakola nkabaze ni mujana joto sakengala mukwana subscribe nze tuyanza nnyo bambi ate ne bana subscribe ngontera ko notification obere ngofuna video mu budde bananga video mukwano jimpereka like ne comment tubere nga tutesamu wansawa mu comment section amawulira amalungi ga mwana mwala Pheobe bananga okukyala kwe kumaze ne kubayo emikolo gye gigenda mu maaso bananga onakola kanye mu ka green mugomese mpitirivu obulungi mu kukyala kwe era agamenti mukama omulungi balenyo kuba kimumazizaako mu mirembe mu bigambo ebingi bibadde bitukomoka wano ku social media naddala ku TikTok nga bikulembeddwamu bakaddaama okuviira ddala mu comment section oba mu lunaku yatandika okola emikolo gye bambi abadde ajafuna okusoomoozebwa nga bamuvuma nga bwali omubi nga bwali mukwewasanga ye wakulembeza okusonda ssente ng'omukyala banange ebigambo bibadde bingi era nga bano bakulembeddwamu na Woody olunaku lwa video nakola video n'obusungu banange alina obusungu enugu ey'amaanyi wabula ne Calvin Kayanja naye avuddeyo n'akomentinga ku mwana muwala ono nti yayitiriza amalo ebintu ayitiriza obiteeka ku social media era akendeezeemu ogenda kuba biraba nga bwabyogedde mukwano kambi kutereyo berengo birako nenga ffe wano ku Rose Media tukuyozayoza Pheobe bambi congratulations beera bulungi mukwano mukama omulungi akunkumire bye bawa Pheobe abeera wa maama we soko oleke mwanyinaze bino ebigambo obingamba just oyagala mpulire bubi oba obigamba bana bawuliza bonna ffena tukuwulira bubi. These are the bitter facts that other TikTokers tebakusobola kuvaayo kubagamba. Naye kati Pheobe jukira gwe gubi kugenda kuzaala omwana nga naye mubi kati gubula asala. Naawe omuvubuka muzungu omuvubuka sabuteyero sanga kasajjaka Pheobe obuddamu bananga Uganda muve mu busirusiru n'okwesiriwaza omuntu omusajja avuddeyo akoze polopoza odotya mu kamera gwe mugole gwe bandibadde bayoyota ku lunaku lw'embaga osobola okulabika obulungi ate odde mu kutambula ozungu odde no mu bijjapu shuti talina nange bijjafuka nawulidde mbu atambula yefukira n'ekitabo mbwakola contribution y'omugole y'omukolo Dr. Alima oyo yabalira agundi Pheobe ebintu ebyo ebyokusonda nga teyajja kwano ku TikTok tumusondere nga agenda kufumbirwa ewa Abubakali nga twakera bukezi kubakyana twabanikaye eyali ey'ekinaku n'atusuubiza bwe bagenda kola omukolo mu Pheobe tunaatera okuyingira Pheobe nga wayiseewo omwaka mulamba nga ekisajja kimaze n'okumuzaalamu netwabangako nga bakyalewa ba Halima wanongo omusajja yakakyale wabwe n'obusawo bw'omuceere mu Kisubalu yatusuubiza n'atugamba mu Gwokubiri bagenda mmuwasa nga tebamuwasanga paka kati bwe bagenda kumwanjula ewaabwe. Togamba ali masimu ali mu bufumbo bino naawe kwetugga kyekino kye nabagamba nti omuvubuka oyo singa teyali masiikini ng'ekyobugaga kyalina yekkala gy'alina ey'okubeera omweru tali musajja ategeera asobola kwetulisiza ku Pheobe kuba gubi nedda nemwanyinaze Pheobe ali herete Pheobe mukyala munene alina figa anti byo byana bye bakuza biri embizi kyakola nekigifaanana sabo Pheobe yasobola okulekawo Suuna Ben ate Suuna Ben musajja n'agenda n'oli sabo Pheobe alina abamukwana bangi bambi agezaako okwagala okununula ekika oba Pheobe bw'anaazaala mu Juma Nzoli omwana n'abeera omweru nga Mukama asaasidde by'omwana yekka agenda okubeera omulungi mu kika ky'aba Pheobe kyanoonya teri kirala kyova olaba ali ku bunkenke ayagala kusondasonda omukolo ayagala kukola buli kimu ate kati mwana gwe agangudde mu matu mbwe buli kasente kasondawo ng'agulirako ewa Nazaalawe ekyokulya jjukira Nazaalawe be bano wakyota shida abawalabu bano ababeera mu mayumba abatayagala kukola ate nga baavu balunkupe yagula kati emmere ewa Nazaalawe our future kyeriwo like seriously Chogamba Pheobe anoonya lulyo anoonya mwana mweru ng'owa Dr. Alima ali Dr. Alima tugamba omwana we musinga ewaabwe bamugamba mbu tukoye okulaba abazzukulu abalinga amazike ayagala kununula ekika mwanyinaze excitement ng'ekuvuga speed nze simanyi yo yali afudde laavu ye content
relationship newangaala tunuulira abazze bakola byokola kuba tubeera n'abatu inspiringa mu nsi ebyo byokola abaali babikozeeko relationship zaabwe ziri ludda wa abo bonna abakutambulizaako kamera simanyi meeting kano kaweta simanyi biki byonna basuula value eri omusajja gw'otwala mu nnyumba yo gye weezimbira naawe obeera so excitement bw'otyo ng'abadde ku muguwe nnyo fenno bino byonna byolaba byokola tubivaluinga n'omanya omukazi gw'ofunye ddala abadde atuuse ku kisenge basajja bonna babadde bamuleseewo n'olyoka ojooga kubanga okimanyi oli kya bbeeyi nnyo oli katonda mu bulamu bwe wamuwa bulamu kati singa wafuna kufe bannaggwadda naye omusajja gw'otwala mu nnyumba yo gye weezimbira naawe obeera excited bw'otyo abo bafeeke dokita abakubakuba ebifaananyi n'abasudiya relationship yammwe ebeere mu kamera ye nga talaga bbaawe akimanyi bulungi nti omusajja ssaawa yonna omuwanika gy'omuwanise n'alyoka akulekayo oba oyagala kwetuga nga bw'alaga relationship yammwe oyo feeke dokita tasobola wadde okuwandiika ekigambo dokita atulikodingirayo akafaananyi ng'alina ebbaawe ka vidiyo omusajja yamulekawo dda lwaki toyigira ku banno bano abakwetoolodde gw'olowooza bakwagala nnyo naye bakusuula nkubuulira obadde ne legase obadde ne bulandiyo naye omusajja agenda kukusitamako ng'alina mu nnyumba yo gye weezimbira ku lwa bino by'okola kati teriiyo relationship ewangaala nga content leka kubeera so desperate bw'oti kulaga nnyo musajja nti akoze ky'amaanyi nnyo ng'omutwala na mu nnyumba yo gye leka kuggwamu bw'oti bino byonna tubissa ku minzaani ku weighing scale n'omanya mukazi ogenda kumuyisa otya bino by'okola olinga alumya ababadde bakwebakako ddala eno laavu oba content nti gundi yannyima akaweta ono yakampadde omusajja ajja kukuyisanga ekitagasa ajja kutuuka n'okufumita mikwano gyo kubaki ajja kulowooza nti yakujja ku kisenge ensi yali ekulese waliwo nze mbeeyitira bakyabula asamba bakyabula abikka bino byonna by'okola biraga omusajja excitement gy'olaga nti obadde kyabula abikka speed kendeezaako bannange omuntu naye bw'omulaga ennyo nti oli excited omuntu buli lw'omulaga ennyo nti omwagala nnyo omuntu buli lw'omulaga ennyo nti akujje ku mugo gwa ntaana akujje ku muguwa atuuka mu maaso n'akujooga naye wandijoogebwako omuntu omulala naye ono gw'otwala mu nnyumba gye weezimbira saagadde kugendayo eyo nzikiriza musobola okukola emikolo abantu bonna bakola emikolo ffenna tukola emikolo naye excitement is too bad bw'etakwanda valuing eri bbaawo kuba gwe zinoonyerezeeko content relationships olabe gye zikoma zinoonye naddala bano abasajja bangenda kubeera wa mukazi zinoonye olabe bwe zikomekkereza ekyokubiri amaaso g'abantu mabi nakyo kitwale nti nsonga buli kamu konna social media maama obadde tonnatuuka waawo muleke kwesuula value mutyo so much excitement is too bad you're undervaluing yourself eri omusajja ne mu bantu olinga alumya bonna babadde bakwebakako kuba kati kyokola waffe tebawasangayo okono yasoose okuwasaayo why it's so much excitement nga n'omuntu wagwoli excited naye omutwala mu njuyo bannange tugoyinga essiro ebintu ebyompolampola bannange byebituuka bino ebikula amangu bifa mangu omuntu tonnamala naye mwezi mu relationship naye okola bintu by'abakadde bakuza anniversaries ziri ez'emyaka 10 buli kamu bata mulabye empeta mulabye kino kati tugenze wano ne bagole kati meeting yino tuli bino why are you so excited to that extent my sister omusajja oyo bw'ali kulekawo tolyetuga olitugamba otya olaba oyo feke dokita asiba akuzungirako ne kamera yakabeera n'abasajja tabamanyi muwendo yalinako ow'ebirevu
Akyayinza okulaga omusajja. Oyo fake doctor ayinza okunnyanukula siyinza okumwabiza wano. Yayinangako owebirevu n'awaana owebirevu mu kamera muno. Ne mbagamba teriiyo love content relationship esobola kuwangaala. Yamaliriza tamulidde mbuli n'amulekawo.